olunaku olwaleero bannakibiina ekya National Resistance Movement NRM abeegwanyiza ebifo kakiiko akaseeke bagenda maaso n'okuggyayo empapula era ng'abaggyeeyo empapula olunaku olwaleero kwe kuli ne muto w'omukulembeze w'eggwanga Cedra Kanzei Kaguta ng'ono yeegwanyiza amyuka ssentebe mu Western Region. Ono agambye nti nno wakola obutaweera okusobola okubeera ng'atumbula ekibiina kya NRM era nga bw'omwewulirirako. Nze wano okulinayitinga Abannayuganda tubeere wamu tukole Uganda egende mu maaso. So abo bwe muwulira aboogera ebyo mbamanyi bali ku byabwe kubanga nze wenakulira tubamanyi Uganda, tubamanyi diini, tubamanyi tribe. Ekitugata is the interest. Ebyetaago byebitugata, ebyetaago eby'Abannayuganda kyeki. Not identity okwemanya. Ebyetaago byaffe byebiki byebiruwa kyekituleese wano ate gye ndagamanyiiyo kubanga bano abakulu bonna kuva ku national chairman, first national chairman, Secretary General, Electoral Commission Chairman, tukoze nabo kumala ebbanga. So bwe mba muntuma gye mumanyi ate ekyafekitinga mmwe abannamawulire nange nkimanyi kubanga bwe mbalaba mulimu age bracket yange kwenkana kati budde bwaffe bakuteekako ki etafaali ku ggwanga lyaffe abakulu nabo bateekako naffe tulina kukola ki ekyo tujja kutukola nga Katonda ali mubeezi waffe. Abalala basunsuddwa kwe kuli omukyala Adams Hadija ono ng'agala ekifo ekya National Vice Chairperson wa NRM mu Central Executive Committee Seeke mu bendobendo erya Karamoja Sub-Region. Era naye ayogedde bw'ati ku nsonga lwaki azze okwesimbawo na biki byagenda okukolera abantu b'e Karamoja mu kakiiko aka NRM. Nabyo katubirabe. National Chairperson, Karamoja, Central Executive Committee. I'm from Karamoja Sub-Region. Why I'm contesting is because I want to air out the views of my people from Karamoja, especially on strategic thinking. I feel Karamoja has been left out on so many things. For example, we have been on drought and we feel we need irrigation from Ministry of Agriculture. If Ministry of Agriculture can just give us irrigation for Karamoja, we will stop having food security. Abalala basunsuddwa olunaku olwaleero nabo basuubizza okukola obutaweerwa okutwala ekibiina kya NRM mu maaso era nga n'ababadde basigalidde emabega olunaku olwajjo ng'empapula z'obuyigirizi bwe tezinnakubwako sitampu ekibiina ekya UNEB nabo basunsuddwa era nga basunsuddwamu emuli n'omutabani eyawaliko principal ow'ettendekero ery'Enakawa erya MUBS Waswa Juma Balunywa naye ajaganyiza bw'ati ku nsonga y'okumuwa empapula okuvuganya ku bukulembeze obw'abavubuka mu kitundu eky'e Busoga Eastern Region. Nabyo katubirabe. Amaina gange nize Juma Waswa Balunywa era nga nesimbye okufo kya Youth MP Eastern Region nendo bakakasa nti olunaku olwaleero mbaire nominated to Electoral Commission ya NRM era nga ndi bakakasa nti tuiddeyo gye muli mu butongole tunoonya akalulu tuwayemuku era tusaba ku sapoti yaimwe era nsuubira nti nga Katonda ni mubeezi waffe nga nakitaire mu n'amaanyi ejja wangula eyanziza eno. I nominate Honorable Sewava Joseph for SEC, Central Executive Committee Chairperson, Vice Chairperson for Uganda Region. Congratulations. Thank you, Doctor, for publicity. Empapula zange z'okwesimba ku kifo ky'aba SEC member ba Western wa NRM akulira Western Uganda. Nsazeemu kwesimba ku kifo kino olw'ensonga ssatu. Ekisooka njagala kuleeta omusaayi mupya
mu Central Executive Committee ya NRM tusobole okukola n'amaanyi amapya tulaba nti ekigonde kyaffe kisigala nga kyamaanyi.